Kabaka wanjisebo kulika yo vudde munange okulayira okusanza otya okulayira tutambudde bulungi tetutuuse leeti omanyi abantu badde bakunyoomanyoma mbu tojja sobola kulayira bituufu wali eri era nze bwe ntyo nze buli kintu Katonda wantwala banyomebwa nyingira mu ringi nga okuyingira nyingira nga underdog naye nkomawo nze nina omusipi ekyo nakimanyira ate nkyagala nnyo mami waffe akasuuti kano yakalooza okuba obwambalo bwonna buyakayakaya tulina designer Frank twakwatagana naye House Divo Collections Mami Abbas yatudesigninze mwasose kulowooza naye nga concept ya kyekyo kakati omaze olayira biki byotandikirako nsooka sigenda kugamba tingenda kutuuka mu parliament ne Bogu kuba ndi mupya nina okusooka okuyiga parliament bwemala okugiyiga abaana abasibe olontandike omubaka kuba mami ekikono singa naye ayinza okubaadde kubwa bumanyizi kansala nga alina okulayira kisuwe ate alina tayagala byabufuzi ati wamulemesa okusoma okuyitawo yagwa ekyo kimenyewo mami tewaga wamma nakimanyi points era yansingako ndowooza 2 n'ayita tenze ebbiri ezo nezinnema kyannema bwenkituuma kwekugwa kansirika ekyo tetugendayo nnyo kubanja kwogera ebisiiga kati tusirike ekyokugwa kimenye sooka okimenyewo nkiyite n'abanga agwa oba n'aseerera kale tugende n'ekyo munnange ekigambo kiri yagwa ekigambo yagwa ekyo njagala mukireereko kubanga kyekituufu ani yamusuula kuva tayagala ndowooza nkola ebintu ono ansobedde mami sooka otubuulire awo nga agamba ayi owulidde otya really saagala kulimba eyo moment bulijjo gye nalindanga kubanga banange saagala kulimba ebintu ebyo tebituukikako ekintu ekyo si kyangu era nze nsiba nkiddamu nti ekitiibwa ekyo kiva wa Katonda kubanga ffe baani Mwami Lutaaya okubeera honorable we Kakuuto nga yagenda okukiikirira Kakuuto nzaani mukyala MP mukama ekitiibwa ekyo kyanyongeddeko so kati ekyo nkyebaliza Katonda ate nga nze manyi nti tukikoleredde ddala era bambi twebaza buli omu ataddemu buli omu ataddemu obwesigwa okusooka nebaza abantu b'e Kakuuto bannange sisobola bebaza nga nyimiridde kubanga mwateekamu obwesigwa Mwami Lutaaya mumutaddemu obwesigwa era tubakakasa nti Mwami Lutaaya agenda kukola agenda bakolera era temujja kugwamu maanyi era nenebaza ne principal waffe yebale tuzzaamu maanyi abadde nga atuzzangamu amaanyi temutya mugwemu obutengo mubeere nga muli kugamba abadde amuzaamu naddala Mwami Lutaaya kuba akimanyi nti muto mu byobufuzi so kakati yawuliriza ekigambo kya Mwami Kyagulanyi otwebaza otuzzaamu amaanyi nenze nganze Irene Amatovu temunsuubira kwesimbawo mu kifo kyonna Mwami Lutaaya yagala abantu b'e Kakuuto bakulembera ebisanja bimeka Mwami Lutaaya abantu b'e Kakuuto nze nga bwe twabadde tunoonya akalulu twasabye bamuwe ekisanja kino ekisooka bw'akikola obulungi ekyo saagala kulimba kubanja nze mba mwagaliza birungi of course mba mwagaliza afuga ebisanja byonna naye ate bw'akikola obulungi basobola omweyongeza kuba abantu be balonda ng'oyinza okwagala okulonda naye nga abantu tebakwagala so kati kinaava eriye Mwami Lutaaya bw'anaakola obulungi ate nga kyensuubira kyajja kukola obulungi tosobola kukuma mukyala nga nzanyirira ebbanga lino lyonna n'obeera nga tosobola kiikiira okitegeera ebbanga nga liddene semanyi naabajja bakolera bulungi alhamdulillah mu baana olina gw'olaba atutte talenti ya taata ey'obyobufuzi ey'obukulembeze amazima go gali nti nnamu omwana ayagala payasi omanyi omwana oyo ali too reserved kati ebintu ebyo ebisinga ninasooka mwebuzaako kubanga ali reserved tayagala nnyo okubeera ng'omwogerako ki naye nga maama of course obuyinza obusinga mbwetwalira naye nga mulabye yegwendaba yayagala nnyo sayidi eyo
katusabe Mukama naye bw'anaaba kyamutegekedde Mukama ajja muyamba mwiseewo. Ate waliwo atuteekya obuyimbi. Ninamu omuto ye baby yali 5 years naye ye yezira kuwulira kadongo g'amazima naye era still bwe nalaba nga talent agirina njamu encouraginga kubanga n'omugayidinga maaso eyo naye nga ye g'amazima talent ngimulabamu. Agobera ekyo tulinamu omwana agobera ebyobuyimbi omu asembayo obuto ye alaga nga alina talent. Ono yagezaako okuyimba byagana bwe nali nnoonya abayimbi gwe nasookerako ate gwe nasooka okusalako ngalo ki ekimulemesa ne musalako nga mulaba nga talenti ye yakiboggwe yagera kwonooneka yalita nga talenti tagirina tematiza n'entema ne musalako naye oli omuto waabwe asemberayo ddala womukwasiza akazinda nakuttamu omu. Omubaka ndi omu ku bantu abafuna omukisa okuya ku kampeyini yo emu oluguudo olugenda ekasense mumbeera tusuubire tukwatako mu ngeri kitya kuba oli opposition toli kusajja gavumenti tugenda kukwatagana tumulanga nze kati kyoba omanya nti ku dakiika eno mbadde sinalayo nabadde nakubidde dda minisita wa wax nanzikiriza okwogera n'abantu b'Ekakuuto abantu b'oluguudo olwo Kyapa Kasensero naŋŋamba lugenda kuteekebwa mu birowoozebwako era ne mubuuza nkyogere nkibagambe naŋŋamba kibagambe nti nkugambye bwe nti kuba nze ofiisi njaziyingirangamu ezikola ebintu ebyo byamba abantu b'ewaffe politics mulala n'obuweereza bw'abantu baffe. Omubaka oli omu ku abo abantu ensonga zaabwe tebazikwata mpola ate nga paliamenti eno eringa ey'emifumbi kuba ne Bobi yaliyo yalinga wa mifumbi nnyo kirina okuba tekijja kulibwa era kikwasa munnange bwe olaba wali emifumbi ate waliwo momenti nga baagala ali wansi omukaka kati awo ojja okundaba oyinza obutandaba mirundi mingi naye emitono gye naavaayo nja kuggusa ensonga ojja kundaba nga nnemera ku nsonga ntambula ngigoberera mpola ogirabe ng'egguse. emirimu mingi gigenda kuba gikulindiridde ogenda kwasaganya otya bino ebyobuyimbi n'okuweereza bano abantu bomu constituency. Nyimba misana constituency ngendayo ku weekend Friday Saturday Sunday ekiro bwe nnyimba emisana bwe mbeera mu palamenti nja kusobola okwemanaginga. Ng'omu ku bannabitone abayingidde paliamenti ate tulengera abayimbi baffe wano bakomplaininga nnyo ku kigambo copyright ate abasinga abamu abagendayo baagala tugenda girwanirira ekitasoboka bwe tukusuubira okubanga kinaaterere koyingiddeyo. Nze ndowooza copyright teterera mu palamenti kuba etteekawo eriri tulina kusooka kutereeza wansi ne bw'onaasaba omuntu amategula amalungi ng'enjuyo terina musingi amategula gajja ggwa nayo tujja kusooka musingi tutereeze mpola mpola. Ekirungi n'abayimbi obukulembeze tutandise obufuna nze nzikiriza nti buli baako obukulembeze bakola bulina kye bujja okubaako kye bukyusa era saagala kukritisayizinga bukulembeze kuba bujja kubaako kye bukyusa tujja kugenda tugoberera mpola n'ekyo bwe kinaatuuka naye nga saagala okimmanje mangu kubanga nze nze omugugu gwange baba posting okusooka be bantu b'Ekakuuto be bantuma mu palamenti era saagala kulimba nti ogenda kuntuuka wali omumanje nti nga tetukulaba bweyogera ku copyright nsooka abantu b'Ekakuuto nange kennyini ndi muyimbi naye ate abantu myeyo si bafamire yange bantu b'Ekakuuto. Olushairangira nti nno tuuse manager wa Irene n'amaduka kubanga okuyimba ojja kuba tulina budde bumala eri okuyimba obudde obuyimba ngenda kuba nabwo nnyo era nze nkugamba okuyimba kyekintu kyange kyenfa nakyo ngenda kusigala nnyimba ate nnyo kubanga okuyimba tebannonda bulonzi kuno okulonda bakulonda ate enkya ne bawomula ne mu kuyimba nazaalibwa nakyo ate nina chance nti nine music wange takula. Bannabitone bantu bagenda mu paliamenti nga batukakasanga wetukakasa nti bagenda sigala nga bakyadelivalinga music naye nti kirabanga tebatuwadde music mukaka kibwoyinza okubabuzi
waba kuyaya nyuza ne kubanga n'ekyo inayo nenga tomanyi wabo nze nkugambye ne ku weekend eno nina court show 3 ninaka abantu ngenda okuyimbira kwa mirundi 3 nti okuyimba sisobola kuvaako kuba gwe mulimu gwange omuzaale bino balonda bulunzi abawagizi bange bamanye nti nze ngenda kusigala ndi muyimbi wadde palamenti ngirimu naye okuyimba kosa mugisuube naye abaana bakomplaininga bagamba owagenze mu parliament basuubira at least mami okugamba ku taata bandi at least eddewo ewumbewumbe ekomyewo ku baana bandi weeri era bw'olaba namatovu neraba ne lutaaya already band already bw'oba olina zino engoma ennene bbiri kitegeeza bwe twasobola okugroomingira bali ne bambuka kitegeeza tulina n'engoma ennene ate ze tusobola okugroominga naye nga sofa mu bandi ya New Eagles tulina Bettina Namukasa akyaliwo ate ng'era tulina n'abaana abalala lwakuba tuli mu covid twawummulamu naye bali eri bawoza mbeera mbi naye omubaka kayingidde parliament ate isi bandi addemu agiwoyewoye ekomewo obuteesavule buto ekya bandi olwaleero olunaku lwange nebyobufuzi byange lwolunaku lwa bandi nja kubayita njogere ku nsonga za bandi naye ku ddakiika eno ndi ku buwanguzi bwange excitement ya buwanguzi naye tekijjaako nti muyimbi true naye kati olwaleero luno mulumpe nga ndi mu ssanyu lyange lya byabufuzi ate essanyu lyange lya music nalyo mujja dimpamu olunaku ebe muŋŋamba nkya naye olwaleero nga ngawelayidde kapate kaliwa ate egenda kubeera egenda kusooka okuba tugenda giyisa mu kusaba tugenda kuteekayo okusaba emiti 2 ng'ennaku z'omwezi 30 tugenda kwogerako ne ba bishops nabaki bonna abali owamyoyo bajje batusabireko efe gye tujja okutwala nga pate mwali mulabyeko gwe nayimba mu lweza lwekakuyoyo mukulu negera n'abaana naye olweza yoyo yekwese bagamba nti akayiba kendo kalya ku mukonda walitalabyeku bigambo byawe akawunti aligenda ku byobufuzi mu bbanga linene ku baana mwami lutaaya ng'abyogerako abisenyako nti oba aliyolinga saagala kulimba nze kuva sijja kugamba ebbanga lyemmaze naye nga akindaga nti akirina naye nze nkirabidde emyaka egiwera 7 era kuva ku mbaga embaga yaffe era yali miti 2 awo n'agamba bannange nze mutuufu yalina ebigendererwa bye okubeera nti abeerako n'abantu be ab'omu constituency ekakuuto so tekizze kati ekyo ekyokujja mu politics naye mukama amuyambye nti akituukirizza honorable bantu bangi nnyo abayingira parliament ne batandika okwekweka abantu luli eyali atambula ng'endabirwamu eri wansi n'atukatambula ng'endabirwamu kati agikumira waggulu olowooza baba beekwekera ki sokosa embera eki banze engeri gye ndi omupya kati sinafuna nsonga ebe beekwesa beekwekera ki nze amalala nkyagafuna ngafune ku ki kyogenda okumpa mu asuubize kitogenda kukola malala oba sisobola kubeera n'amalala saakula nago obugambo obusembayo eri abeekakuuto abantu baffe abeekakuuto kyembagamba nti nze omulimu gwe nabasaba mugumpadde nswale maaso gammwe oba nkole kye nabasuubiza kyekijja okujyayo amazima gange kyemmanyi nti mugenda kakasa nti mwalonda bulungi saba mukama abampeera ekimusinga okola nga tumaliriza tulengera mu muyimbi manno abaana abababeereddewo mu struggle ba Eddie Mutwe kuliko ono mulala Dani Magic nteekateeka ki eriwo okubayambako ebintu no bye tubadde tukola tubadde tetubikolera mu kamera netugamba tu abakola mu kamera balungi nnyo naye ate waliwo n'abakola mu underground
Ate kyogerako ekyokubanga bakyabalemesaayo. Kyenkugamba ekyokubalemezaayo kiri bweru amateeka. Kiri bweru amateeka. Amateeka gakakasa nti weegali bagamba weegali. Ate bwe gatuuka okuba nga abantu baffe gabejjeereza ne basigala nga baganyweza. Naye Katonda naye teyeebase. Manyi kintu kimu nti olunaku lwabwe luli okuba nti babatuwa. Nkirina mu nsuubi.